Bano be bamu ku bannakibiina ki NUP okuva mu bitundu by'e Katonga abakunganidde ku ofiisi zaabwe okulonda akulira ebyokulonda mu kitundu kyabwe. Kino kiddiridde abaddeko okumulumiriza nga bw'ateetera n'ekibiina ki NRM. Bano babadde mu biwayi bibiri okuli ekiwagira omubaka wa Gomba East Godfrey Saazi gwe balumiriza okwekobaana n'ow'ebyokulonda abaddeko Disa Nsimbwa okulemesa entambuza y'emirimu gy'ekibiina n'ekya Mary Flavia Namulindwa avuganya ku kadi y'ekibiina kino mu kifo kye kimu. Omuganda waffe oyo yali yakwatibwa ddala kadi ya yero ku mutima. Rovis Lwanyanga ngono yasindikidde ekibiina okuva ku kitebe ekavule okutabaganya enjuyi zombi. Bano abasabye okukoma okulwanagana wabula balwanire wamu okununula eggwanga. When chaos begins in a meeting and you see people recording, manya ebazoki. Nakuya Aida. Ngali mukamyu ndimu ne opponent wange nga National Unity Platform wa munyumba. Era bwembanga njolekeze mundu. Sijolekeza wa munyumba njolekezo yali ebweru waki. Oluvanyuma ensonga y'okulonda obw'ebyokulonda mu kitundu kino omujja etuuse era n'abasomera eby'oku bisaanyizo by'omuntu gwe beetaaga. Abadde beegwanyisa ekifo kino beesowoddeyo era ne balagirwa okuwandiika ebbaluwa ekisaba. Abamu bo wano tebasusseewo. Oluvanyuma abayise babuuziddwa ebibuuzo nga wano abamu oluzungu terubayisizza bulungi. Somebody who is liable in an organic state. Reliability is somebody who is evolving, is doing this directly. Okulonda bwekuwedde John Mulisa ameze banne alangiriddwa nga akulira ebyokulondesa mu kitundu kya Katonga owa Nupu omujja. Namusale omubeezale mbeesulirenga naso tujja kukkirizanga naye temutuddira tukomezaawo namulwanyi kubanga nomugambye emiti registra ono omukulu Mulisa John. Bannanumpu basiimye ekibiina okuwuliriza okwemulugunya kwabwe. Bazze tuharmonizinga ne batuyambako era tuvuddewo nga tufunye registra omupya. Bo bennyini nabo gwe bakkaanyizaako nti oba oli awo basobola okukola emirimu gya EMC. I will be receiving your signature that I will take to Electoral Commission.